lwakuba nti ekizibu kya Uganda kye tulina njagala nkuwe description y'abantu basatu. Uganda tuli abantu ba biti bisatu. tulinamu abantu betuyita ba idiots. Oh. Okay. The useful ones over. Anti wuliriza Uganda tuli abantu babiti. Kivula bino byonna bigenda mu maaso. Njagala nkuleetere lwaki byonna byoyogeddeko bigenda mu maaso bitambula. Tulina ba idiots. Tulina ekiti ekirabe bayita ba tribesmen. Yes. Ne tubeera ne ba citizen. Bye biti bisatu. Amawanga gonna gabeera n'abantu abo, gali n'abantu abo. Babika bisatu. Idiots. Ba idiots. Tribesmen. Never citizens. Kati, unfortunately mu Uganda, we have more idiots than citizens. 2, we have more idiots than tribesmen. 3, we have more tribesmen than citizens. Wow. Bwe buzibu bwe tulina. Bwe nkugamba idiots sivumye. And the numbers are to definition. Sivumye idiot tekitegeeza kuvuma. Actually, nkozesa definition y'aba Greek. Okay. Aba Greek bwogenda mu ba Greek. Nya description, definition yentufu ey'ekigambo idiot. Tekitegeeza muntu musiru. Tekitegeeza muntu ali awo. Oli okugamba nti one idiot. Abata kuvumya ekyo. Lwakuba ffe ate twakikola mu description endala. So President Museveni okuyita abantu idiot wano mu ggwanga abata bavumye. Kati ffe twalowooza nti atuvumye ba idiot. Nti tuli basiru tuli ki. Ye yalina kyategeeza. Okay. Kuba abasajja banoonyereza ye ng'amanyi definition yentuufu description ya idiot ye yani naye ng'amanyi ffe tetujja kitegeera. Naye kati ffe abatono abamu ku batono ffe tubimanyi tubitegeera. Okutuyita idiot ye tetuvuma. An idiot ye muntu atafaayo ku ggwanga lye, ye muntu atafaayo ku bigenda mu maaso, ye muntu atayagala kumanya, ye muntu ali awo kasita ndidde, kasita nebase, kasita ntambula, kasita nvuga emmotoka, kasita ninnya emmotoka, kasita nkola bwenti, kasita ngenda mu bbala nennya omwenge. So yayogera mazima yali ategeeza you idiots mwabatafaayo. Mbata temufaayo. Mbawamba temufaayo. Ettaka nditutte temufaayo. Bajjajja mwembase temufaayo. Nabateruweero temufaayo. You are idiots. Kiyali ategeeza. Yali tatuvuma nti tuli basiru. Akimanyi tuli bagezi ne we are careless, we don't care. Tuliawo. Kasita tulya ne twebaka otulo. Amafuta ne gava ku 14 ne gagenda kakaaga ne tusigala nga tuganywa. We are idiots. Kyebategeeje mu Luguriiki. That is the clear definition. Sabuni nagenda ku mutwalo. Ne tusigala nga tumugula. Era nga tunaaba. Sukali yagendako ku mutwalo ne tusigala nga tumukola ki. Nabagamba ifo ky'okulya omugaati mulye muwogo. Ne tubiteeka butesi ku social media. Ne tukubako emiwogo, emibisi, emyoche, emifumbe. N'akatogo. Ne tuteekako akatogo, ne tudda ku social media. Tutandika kunyumirwa. We are idiots. That is the definition. Wow. The clear description of an idiot. Sajja nagamba nti I work for myself. For myself. I'm not your servant. Ne tusigala nse. Omusajja ayogedde. We are idiots. Wow. Omusajja n'ababba akalulu. N'ababba mu 21. N'ababba mu 26. N'ababba mu 2011. N'ababba mu 2016. N'ababba mu 2021. Ne musigala nga mukyatunula. Nti obusajja nagyalokira. Ne bajja ne kumpe ne bagamba pesa bitasaba baako nakalulu. Tasobola kuvaako nakalulu. Ng'akabbye mulaba. 21 yababba ne mumutwala mu kooti n'abawangulirayo. N'ababbirayo. Kati nayo n'ababbirayo. Sebo. Yabatwala yasoba n'ababba akalulu. Mu kooti ne mugenda gyalondera abalamuzi. Gyalondera n'ababbirayo. N'abasinga. Kwa kooti yagamba yes kabaddemu emivuyo. Naye tekugirako. Tekidisaamu kalulu. Mu 2026 ne mumuzzayo yewamu gye yababbira luli. Bwe mutaba ba idiot muli baki. Gwe mbulirayo description yonna. Eyababaka ba parliament. Describing a citizen.
ojingerageranyize n'ababaka baffe aba parliament. Waliwe batuula, it is a conference hall for senior idiots where they meet, they take tea, they take chapati, they take mandazi and the rest. So no kutula baba allowance sao. So it is there just conference hall where they meet and discuss as their idiocy, they leave. Kati mwenga babaleka mwe banna Uganda mwe ba idiots mwe ne bafulu idiots nga muli awo. Bwakomawo kone ka chapati n'akatundu ka chapati kaliddeko eri mu conference hall gye muyita parliament. Bwakomawo n'akatundu ka chapati ne mukuba mu oye mubaka. Oye mubaka waffe kubanga ate kati yakusingako kubwa idioti kuba yali senior. Kati bwakomawo n'ekindazi kyalumyeko n'akuwa ye mubaka atuletedde case mukuziika oyo asinga okukola n'agula ambulance kati oyo asinga okukola ambulance gy'abagulidde batwala mu ddwaliro awatali ddagala. Ambulance gy'abagulidde batwala mu ddwaliro omusawo gy'agenda okusooka okwagala kitu kidogo alyoka akukola ekyakujjanjabe akujja waka waakiri oba n'akunyiganyiga n'ebibombobombo wonewonemu gyakututte gy'ogenda okufiira. Era so mbaka agula ambulance ye mubaka wuyo ye mubaka wuyo. Tubeetaaga mu policy, a healthy policy. Yes. For the entire country, not ambulances. The ambulances are meant to be bought by the government under a policy, a well stipulated policy. Nga mumanyi nti each sub county is supposed to get such and such a number of ambulances. Nti egombolo lirimu abantu abali wakati okuva ku bantu bwe bati okudda waggulu ebeera na ambulance 5 oba 3 oba 10. Erimu abantu abali wansi weegundi eyo ne acreage obunene wali amagombolo amatonotono wali amanene nnyo. Ne mumanyanga it is a system. Ne mumanya nti government eguze ambulance eziwera ddala 500,000 oba eguze ambulance 1,000 because we can afford that, we have the money. Lwakuba babbi twatuuka so mu COVID-19 okubala ambulances district amagombolola amasaza nga gasinga bala DC bakawo bonanga basinga na ambulance sente ne baziteeka mu bala DC bakawo simanya COVID task force ate COVID task force etula wali Uganda yancha mukolo. Actually Museveni yakkiriza opposition okubanga ba taking a part into politics of Uganda for international purpose. Kugumaza international community nti there is democracy in Uganda, but for sure government ya Uganda ekolebwa kibiina kimu era kye kisalirawo gwe munna Uganda. Kibiina ki kati balina kusooka omupiira bagusamba baguzza mu kibiina kyabwe. Yensonga lwaki olaba nti saba minisita w'eggwanga omulamba ayimirira kulale n'asimbisa abantu layini n'akwata bandali ya sente n'atandika okuzannya ekinigeria n'atandika okugenda ng'agabira abantu sente naye ng'asooka kutunako yambadde t-shirt kuliko NRM n'ekifaananyi kya Museveni ng'akuwa omutwalo n'agenda ku mulala gaawo yambadde face mask bino sibitegeera ddeeri n'atakuwa n'agenda gweoyambadde bimyufu ddeeri kusenteze NRM siza NRM n'obubonero obuliko simbozi eziri ku sente ezo simbozi za ggwanga lyonna so siza NRM n'agenda nga sente agabirako abambadde yero ab'ekibiina kya NRM. Then gwe munna Uganda n'ogamba nti eno gavumenti ya Uganda, this is a government of NRM. Mukulu wanyankutwala ku kintu kirala amidst ebizu byonna n'ebisoomooza ensi yonna si Uganda ensi yonna bye tulimu kuba even after okutugibwa ennyo COVID-19 buli omu katulina olutalo lwa Ukraine ne Russia of which will impact nze buli nsi fe waneeno omufo ky'okweta solutions ezisobola okubbulula economy Muhoozi atalaga buli wamu abatembeeyi ku makubo twabagoba abasuubuzi abali mu maduuka amaduuka bagamuse bagadduse embeera eri mu ggwanga Uganda jjo nabadde ku mulimu gye nkolera awalala nga omukazi ayoganaga nti waliwo amaka agalina abaana 8 bali waka batudde sigamba nti tebalina byabugago babiki ttaka balina livestock
naye tunabo banoonyeza omuntu agula artist okola kyo okuzaayo abana ku masomero baana 8 abakyali waka nawizina nga embeera mbadde manyi wano wokka naye nga ali mu district ndala nnyo nenga kintu nga kyamaanyi nnyo naye nga ye omukulu mutabani we sente empitirivu zaayiwamu wuyo Jinja wuyo Mbalala Kajebalaga bateekamu sente. How can we describe this cartoon? Lwakuba nti ekizibu kya Uganda kye tulina njagala nkuwe description y'abantu basatu. Uganda tuli abantu ba biti bisatu. Tulinamu abantu betuyita ba idiots. Oh. Okay. They use full ones over. Anti wuliriza Uganda tuli abantu babiti. Kivula bino byonna bigenda mu maaso. Njagala nkuleetere lwaki byonna byoyogeddeko bigenda mu maaso bitambula. Tulina ba idiots. Tulina ekiti ekirabe bayita ba tribesmen. Yes. Ne tubeera ne ba citizen. Bye biti bisatu. Amawanga gonna gabeera n'abantu abo, gali n'abantu abo. Babika bisatu. Idiots. Ba idiots. Tribesmen. Never citizens. Kati unfortunately mu Uganda we have more idiots than citizens. 2, we have more idiots than tribesmen. 3, we have more tribesmen than citizens. Wow. Bwe buzibu bwe tulina. Bwe nkugamba idiots sivumye. Ane numbers ya to definition ya. Sivumye idiot tekitegeeza kuvuma. Actually nkozesa definition y'aba Greek. Okay. Aba Greek bwogenda mu ba Greek nya description definition yentufu ey'ekigambo idiot. Tekitegeeza muntu musiru. Tekitegeeza muntu ali awo. Oli okugamba nti one idiot abatakuvumye ekyo lwakuba ffe ate twakikola mu description yendala. So President Museveni okuyita abantu idiot wano mu ggwanga abatabavumye kati ffe twalowooza nti atuvumye ba idiot nti tuli basiru tuli ki ye yalina kyategeeza. Okay. Kuba abo abasajja banoonyereza ye ng'amanyi definition yentuufu description ya idiot ye yani naye ng'amanyi ffe tetujja kitegeera naye kati ffe abatono abamu ku batono ffe tubimanyi tubitegeera okutuyita idiot ye tetuvuma. An idiot ye muntu atafaayo ku ggwanga lye, ye muntu atafaayo ku bigenda mu maaso, ye muntu atayagala kumanya, ye muntu ali awo kasita ndidde, kasita nebase, kasita ntambula, kasita nvuge emmotoka, kasita ninye emmotoka, kasita nkola bwenti, kasita ngenda mu bbala nenye omwenge. So yayogera mazima. Yali ategeeza you idiots mwabatafaayo. Mbata temufaayo. Mbawamba temufaayo. Ettaka nditutte temufaayo. Bajjajja mwembase temufaayo. Nabateruweero temufaayo. You are idiots. Kiyali ategeeza. Yali tatuvuma nti tuli basiru. Akimanyi tuli bagezi ne we are careless, we don't care. Tuliawo. Kasita tulya ne twebaka otuwo. Amafuta ne gava ku 10 ne gagenda kakaaga ne tusigala nga tuganywa. We are idiots. Kyebatege mu Luguriiki. That is the clear definition. Sabuni nagenda ku mutwalo. Ne tusigala nga tumugula. Era nga tunaaba. Sukali yagenda ko ku mutwalo ne tusigala nga tumukola ki. Nabagamba ifo kyokulya omugati mulye muwogo. Ne tubiteeka butesi ku social media. Ne tukubako emiwogo, emibisi, emyoche, emifumbe. Nakatogo. Ne tuteekako akatogo, ne tudda ku social media. Tutandika kunyumirwa. We are idiots. That is the definition. Wow. The clear description of an idiot. Sajja nagamba nti I work for myself. For myself. I'm not your servant. Ne tusigala nse. Omusajja ayogedde. We are idiots. Wow. That is the description of an idiot. We don't care. Yafuna eggwanga mu mannya ge. Omusajja n'ababba akalulu. N'ababba mu 21. N'ababba mu 26. N'ababba mu 2011. N'ababba mu 2016. N'ababba mu 2021. Ne musigala nga mukyatunula. Omusajja nagyalokira. Ne bajja ne kumpe ne bagamba. Pesa bitasobola kuvaako n'akalulu. Tasobola kuvaako n'akalulu. Ng'akabbye mulaba.
biri gumu yababba ne mumutwala mu kooti n'abawangulirayo n'ababbirayo kati nayo n'ababbirayo sebo yabatwala yasoba n'ababba akalulu mu kooti ne mugenda gyalondera n'ababbirayo n'abasinga kwa kooti yagamba yes kabaddemu emivuyo naye tekugirako tekidisaamu kalulu mu biri gumu 26 ne mumuzzayo yewamu gye yababbira luli bwe mutaba ba idiot muli baki 211 ne mumuzaayo ogwokusatu mu mwagala okugezesa mulawo 216 ne muddayo musajja we mbabazi yine munamwetwalira 221 ne muddayo ne mugujjayo if you are not idiots who are you katutumulemu tukomewo ba useful idiot tuogereko nammwe mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 216 588 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Dr. Kanokiza Besigye yazze mu kibuga wakati ali mukulaga alternative olwa price increment buli kimu commodities na bikimu bana Uganda badde ku Jesco nabera ku maduka gamba kati basanyoka mocho Bobby Wine bwe yali yekalakasa luyajje mu kibuga ekinaba bakabenga basatu yaje nabaka ga 2 nga bajja batambula abantu ne batandika okuyimirira ne bakuba buserefi nga oli azuuminga okulaba nti akuba serefi nga n'omukulembeze amuleeteramu naye nga yeekalakasa olaba abantu abawambibwa abantu abattibwa abantu abali mu makomera n'abaabuzibwawo naye nga akuba serefi yennyini ali mu kumukuba ekifaananyi mutabani we tamanyi gyali kojja we tamanyi gyali omwana wa mwannyina tamanyi gyali bonna abamu bali ku bitanda mu kifo ky'okujja yeegatte ku ono ali mu kulwanirira omwana wa mutabani wa mwannyina gwatamanyi gyali ali mu mukuba bukubi biki bifaananyi omugiriiki wagambira you are an idiot. It doesn't mean you a fool. Naye no abakwali description kyoli an idiot ye muntu alaba nti ekitalo ekimyufu kitegeeza nti togenda yimirira nakuba bukubi n'ayitawo wakabala bagumu ebiri mu Uganda Kefas Mayimbe atugamba ekyo kyennyini an idiot ye mu definition ye muntu avuga emmotoka straight ku ngudo ze Uganda ng'akimanyi zirimu ebinnya masire jasangayo oyo aba idiot mu Uganda kwa buli lugudo lwa Uganda ebinnya biri ku Kampala sovugira mu straight bwoti kati ateba abasinga obungi tebavuga mmotoka kyanjawulo okuvuga emmotoka batambuza ntambuze mu Uganda. Those are the idiots. Okuvuga emmotoka kyanjawulo kugitambuza buli muntu asobola ogitambuza naye buli muntu tasobola givuga. So tulina bavuzi tulina batambuzi ba mmotoka lyeggwanga erijjudde ba idiots gwolaba nti eno wanuwe
ezigenda zokka ze ziyitako najja n'aveeringa jeno njaga to understand banagala batula ekiki ekyawula the dynamics 2011 Dr. Kanokiza Besigye n'abalala nga opposition bwe bajja okwekalakasa for fuel prices in walk to work Ugandans abasinga ba respondinga oba abangi ku bokale si majority nti yonna ba respondinga era from 2011 Kiza Besigye campaigns yaletanga esinga za activities yaletanga za responsive ngolaba government egenda tubeeko kye tukola 2022 the same saga eya 2011 bali ku Jesco bali ku mukwana kedi bajjaganya bujaga basanika busa chichi what chiche kyawula abantu bana Uganda aba babiri 2011 ngensonga yemu begatta ku Besigye 2022 nga bajjaganya bujaganya nga tewalina gundi yonna nenga cause yemu bana Uganda aba 2011 bali ba semi idiots bana Uganda aba 2022 they are full idiots kyewula bache banna malayo kaguwa bali tebanna bakumalayo bano bo bamalayo bali byabwe basanga mu mabala nga bali mu kuzina bend over jobeera amafuta gali ku 12 twali mu lockdown wanene mu January bichimane president ni amabala gagurwe bali mu kuyisa mateeka agatutwalako ettaka tugenda mu mabala tuli mu mabala tunywa mwenge that is the description of an idiot Chevola nagamye nti Uganda tukyalina ekizibu nti we have more idiots than citizens than statesmen tribesmen and the tribesmen ate naye yo description ndala nnyo ate eri dangerous nnyo otunyode kati ba idiots be bantu abatafaayo yakugamba nze siri mu nabyabufuzi agamba si mu nabyabufuzi tondeetera byabufuzi agasi mu nabyabufuzi naye amafuta mugagula kyekimu sabuni mumugula kyekimu school fees zekanamye kyekimu ettaka balitwala agasiri mu nabyabufuzi ogenda okulira akabanja kange tebakatwala nonga ate gwa tali politician bakagazaaki wagamba toli politician akolekereza agabe katuma no mala munjogerere nyambeko that is an idiot kubanga tafaayo kwa muna Uganda mazabiri 22 eyambala saati ya yero ngesawe no bali bagambye nti bagasaki bali ga future yo gotugamba ki obasanga bakyayambala gundi t-shirt eza yero nga zirimu ebitulizo zonna ziyulise yonna egubagubanye bwete be ba idiots boyogera those are the idiots simuvumye nti musiru wadde okuwagira ekibiina naye naawe beera bikuka amaaso olabe ebintu engeri gye bikola ki gye bitambula ne 2021 n'omuntu eyawagire nale so yeyo description y'abanna Uganda singa twali tetulina ba idiots bangi singa government ente kyaliko like Kenya tebali yabo Kenya osobola okukolera statement gwekera ku macho bagambe bwe if you cannot afford ugali you eat maize oli okola be Nairobi ojja kuchangi judate ugali yemere yabo gundi bajagala nnyo gwekera okibagambe emotoka bagebe parking bagambe mu parking wali mutambuze ebigere Kenya ogenda basanga ku street oba kuba emigonga nawe bakuba oba kubetia gas nawe bakuba oteyo bano nawe bakulumbe gojukira mu 2007 gomanya abasirikale abalufiiramu but it was just a slight mistake bwet kuzanyira ku politics wabo kalulu ne bagamba no we are not idiots we care about our country nasasira abana bambandi amasasi omuli n'abembuto n'avayo n'agya ku TV egwanga mbwa they were rioters we nagende kasese naga they deserved to death ngemirambo bajala ininga webaki and then ne musigalanga mu kyatunula bwe mu deserved to die yes nasigalanga wali that person bakuma mukume sebo CDF kati obugombe buvuga ne mudde bali ayitewo somebody who commanded for the killing of more than 100 people obugombe ne buvuga ne mudde bali ayitewo gwedde bali you are an idiot. You are not a fool, but you are an idiot. You don't care about your country. Somebody who is killing people. Bino aba minister bebajane baba kubini rajaba kube motoka za mu debali. This is a public road.
bw'oba ogenda mu balwaki tewakedde otusumbuwa bamuve waayitewo obudde bumuyiseeko lwaki teyagenze kiro. It is a public road. E Kenya osobola okumala omwezi mulamba nga towuliddewo kasayireni konna, not even aka police. Osanga emmotoka ya minisita ng'eri mu jjaamu bweti etudde bwe yeeseetula mbola okuba oli akolera mu State House n'akola U-turn weetalina kukolebwa. It is because the country is full of idiots. It is full of idiots. Okay, naye sitera kwebaza owa traffic oyo amazima leero kamwebazeeko yagambye ssebo nkubuulire oba oli wa State House oba oli waki ekinaddira nze saagala kumanya naye he exhibited amazima amatuufu ne professionalism. Oba oli wa State House oba oli UG kyuka ssebo ojjeeno twegweko batono. Tugende ku Tribesmen kye kizibu kya Uganda olwaleero. No. Tribesmen kye kizibu ekyokubiri ekya Uganda. Okay. Tribesmen be bantu abatunuulira buli kintu kyonna kyonna mu ggwanga nga bakyesigamya ku ggwanga lyabwe. Buli kyonna kyonna entambuza y'eggwanga yonna yonna bagitambuza bayisigamye ku ggwanga lyabwe. Polisi zonna bazikola nga zifevalinga baggwanga lyabwe abali mu buyinza. Weewo osanga nga mu ggwanga nga ebitongole byonna ebikulu mu ggwanga birimu bantu baludda lumu. Olwabo abali mu buyinza ge gamawanga gafugibwa ba tribesmen. Ba tribesmen be bantu abatunuulirira buli kintu ggwanga lyabwe. Ba tribesmen ye buli kintu kyonna kyonna mu nsi ggwanga lyabwe. Yes. Buli kyonna ekikolebwa policies zonna ezikolebwa bazikola nga bamakinga sure nti zifevalinga ggwanga lyabwe mwe bava. Be ba tribesmen. Yes. A very clear and live example y'aba tribesmen be bali mu buyinza mu Uganda olwaleero nga bakulemberwa Tibuhaburwa. President Tibuhaburwa akulembera ba idiots. President Tibuhaburwa akulembera ba idiots, yabafuula ba idiots, yatufuula ba idiots. Kubanga tribesman kyangu nnyo okufuula abakulembeze ba idiots kubanga tosobola kulembera abantu ba citizen ng'oli tribesman. Kati olw'okuba yalabanga ye is a tribesman yali tasobola kutukulembera nga tuli ba citizen. Kwe kutufuula ba idiots. Yakizimba. Wow. Naffe ne tukituula mu kivolaba ajja n'atuvuma pigs ne tusigala nga tumuwaana buki nga tumuwaana buwaanyi nga tewali kye tukozeewo. Yoyo tribesman nosanga nti mu ofiisi zonna enkulu ez'omu gavumenti zirimu bantu bava mu ludda lumu boogera olulimi lumu baggwanga limu. Nti tribesmen balowooza ku bannaabwe nga tebannaba kulowooza ku balala. Buli kyonna kye bakola bakikola bakitunuuliza ku bannaabwe. Tribesmen tebakirinaamu buzibu bwonna okutta ab'amawanga amalala nga badifendinga oba nga bakuuma baggwanga lyabwe bo nga bwe bali. Mu ab'amawanga amalala baba tebabatwala ng'ekyomugaso. Mwe bo abaabwe abava mu ggwanga erimu be batwala ng'ekyomugaso. Ba tribesmen bateekawo environment esobola okwakomodatinga ab'eggwanga lyabwe. Mu abalala musigale nga mubundabunda. Kyeva olaba obubbi bw'ettaka bubaawo mu mawanga gafugibwa ba tribesmen. Obubbi bw'ettaka buba bungi nga bali mu kuteekerateekera ab'amawanga gaabwe. Bwe bava mu ggwanga erimu ettaka tebalibba ku bannaabwe bwe bava mu ggwanga erimu balibba ku b'amawanga malala. Ba tribesmen bamakinga sure nti ab'amawanga amalala babafuula emmomboze mu nsi bo nga be bali ku toopu bo babeere ba master. Mu ab'amawanga amalala mulina kubeera ba servants. Yes. Ba tribesmen bwe babeera mu buyinza bamakinga sure nti ab'amawanga amalala mubeerawo naye nga mulinga ba slaves ab'eggwanga lino eryabwe. Bino byonna byenjogerako bidescribinga gavumenti ya Uganda. Kikyeri mu mawanga gafugibwa ba tribesmen
gy'osanga nti ab'eggwanga erimu bo akuba bukubi kasimu bw'abaawo ensonga yineekolebwako. Ab'amawanga amalala otambula n'engatto neggwako soole ensonga z'okkolebwako. Nti ab'amawanga amalala basobola okuteeka mu kkomera ne bakusiba n'ovundirayo ng'ab'eggwanga edda ne bw'aba zizza omusango tewali busimu eddakiika babiteredde. So ba tribesmen oba amawanga gafugibwa ba tribesmen gy'osanga nga waliwo kye tuyita unequal distribution of resources. Ebitundu ebimu bigagga biri bulungi, enguudo nkole, abantu bayo bali bulungi, resources zituukayo, services zituukayo, ng'abantu mu bitundu ebirala enguudo mbi, amasomero mabi, amalwaliro teri, buli kimu kyonna kiri negative, nga eri mu kitundu ekyeri buli kimu kyonna kiri positive. But tribesmen ba making sure nti bakozesa resources eziri mu bitundu eby'amawanga amalala okulaba nga bakulaakulanya ebitundu ebirimu abantu baabwe. Ne bwesanga nti bava wano ne bagenda e Kalamojja, olw'okuba Kalamojja si yaabwe, bali bakalamojja bayeyo ne balyoka bagenda ne bajjayo zaabo bakulaakulanya ebitundu byabwe. Enguudo bakola zeewaabwe ez'Ekalamojja tebazikola. Enguudo bakola zeewaabwe ez'omu Buganda tebazikola. But tribesmen be bantu aba making sure nti bwe bajja mu buyinza baavuwaza ab'amawanga amalala bo bokka be baba basigala nga be bagagga, nga be basobola okubeera nga basobola okwetuusaako ebyetaago. Ekibakozesa ekyo nti mmwe musobola okusigala nga mulinga abasabiriza, musigale nga muli subordinate, mubagondere mubavunnamire, bo ab'amawanga ab'eggwanga lyabwe bo nga beeyongera kutambula, beeyongera kuyimuka. Ekyo bakikola mu ngeri nti batunuulira obugagga bwammwe buvaawa. Buli lwe balaba obugagga bwammwe gye buva, ekibafuula ab'amaanyi kye basooka okutta. Kati nga bw'olaba wano mu Buganda, njagala nkuwa ekyokulabirako. Bano abasajja bagenda okujja mu buyinza ng'emmwanyi ky'ekyobugagga kye tulina, ng'emmwanyi toyogerwako, nga ne mu nsi yonna bw'ogenda katale k'ensi yonna bw'oyogera Buganda omuntu awulira, nga bw'oyogera ku kofi n'oyogera Buganda omuntu awulira, oba Central Uganda ng'omuntu akuwulira. Mu nsi yonna oba ogenze Brazil, bwe bajja kubanga they are not citizens, ne bajja ne bagamba bano abantu tutte resource eno ebawa obugagga ebafudde ey'amaanyi, tusobole okubafuula ba idiots ffe tubeere, kubanga ffe tuli ba tribesmen. Yes. Batunuulira kiva olaba. Ekyokubiri gwe tunuulira okuva abasajja bano lwe bajja mu buyinza ettooke ne lifa. Ffe twali Buganda oba Central Uganda yeyali nga ye leading producer of banana, matooke in Uganda. Bwe bajja mu buyinza Kayovu n'alabika, akawuka ne kalabika. Bagambye nako kali mu lutalo nga kalwana nti bamaliriza okununula ensi, nako kali kalinda ensi enunule, nako kalyoke kajje, kali kati emundu oba kali kati obote, akawuka k'ebitooke kali kati abaamin, akawuka k'ebitooke kali kati obote, ak'emmwanyi kali kati obote. Nti bwe babajjaako obote n'amiini nako ne kajja ne keeyagala nga tuwonye nakyemalira katujje, nti mukago gw'emmwanyi twali tulinda obote aveeko. So bwe bajja ne batta resource ey'emmwanyi, ne batta ebitooke, ne batta coffee, cotton, yes, kuba twalina ne cotton, ne bamutta, ne bagenda mu Eastern cotton eyaliyo ne bamutta, twalina tobacco, twalina sugar cane mu Eastern, ne bamutta, okusobola okutufuula ba idiots, kubanga bo bajjanga they are not citizens, they are tribesmen. Era omuntu yenna agamba nti eggwanga lino likulemberwa ba foreigners simuwakanya. Mutuufu nnyo. Njagala tukitwale in that perspective. Tewali citizen yasobola kweyisa bw'atyo. Gwe genda onoonyereze the description of a citizen. Ogenda kulaba nga gundi zonna ezi-explaining a citizen. Museveni talinaako not even 1%. Qualifications za kubeera citizen. Talinaako wadde. Oba qualities of a citizen. Talinaako wadde emu bweti. I'm telling you, go and make research. Wagaye nti a citizen. Njagala okozesa that description ey'abaguli. So tosaga nti President Museveni is a Ugandan citizen. He is not. Omudescribingira mu bintu ebi. An idiot and a tribesman.
naye ng'asinga nnyo kutambulira mu gundi ya tribesman naye nga ne mu idiot agwayo. Is both an idiot and a tribesman. And a citizen. And a tribesman. Mu citizen tagwayo. Kubanga lwaki mutweka muba idiot? He doesn't care about Uganda and doesn't care about Ugandans. Whether you are dying, gali wagulu. Mumumanyi oba temusobola kugula mugaati muwogo. Mumumanyi oba gundi bamuse. Mumumanyi. So he doesn't care about the lives of people. So he's an idiot. I'm not saying he's a fool. Quote me well. But he's an idiot. Okay. But the biggest percentage is a tribesman. He cares only about those who belongs to his tribe. There is an imbalance in regional development. Yes. There is an imbalance in government entities. Mu ngeri gye bagabamu emirimu. Ebyo byonna be describing omukulembeze a tribesman who cares only about his region, his tribe. That is the statement gye yakola abantu gye batamanya. N'abagamba, I'm not your servant. I'm not your servant. But I hear people saying I'm their servant. Zonna statement azogera kule bad. Yes. I'm not your servant. I'm not anybody. I'm not anybody's servant. That is it. I work for myself and my family. Ani tribesman yasinga oyo amaze okuwa description lwakuba ebiseera ebisinga anti yatufuula ba idiot. We don't internalize okufumiitiza nga a president to say I'm not a servant of anybody. I work for myself and my family. Where does he belong? Ekyo kyokka kibatwala ku luguudo ne mwekalakaasa nga mumaze okukizuula. Ekiwabula kwanzika ne statement yakola ne Jeff Koinange yali mu interview. Jeff Koinange n'ambuza ekibuzo n'amuddamu n'amwanukula n'aga nti I work for myself. Ekintu kyekimu. And for my grandchildren. Yes. Ng'agezaako okubakakasa nti myamu tribesman. Wow. Ng'agezaako okukitukakasa naye nga takireeta direct. Akireeta indirect nga bwe yatugamba you idiots. Ng'agezaako tukakasa mwe namala dda okubawunika. Sajja yakola you don't care even if I kill you. Ndekere eggwanga lino like simanyi wall of simanyi to the yes. Nga maze okuzuula ebugagga my oil mulekereze ne MPC. A citizen tosawa kwa citizen yaba ayagaliza. Kati ono yo eyeyagaliza yekka ne family ye. He's a tribesman. So bw'ovaayo n'ogamba nti President Museveni is not a citizen of Uganda. It's true. Toba na teeka lyomenye. Nze ne bwontwala mu kkooti I give you that description. Ntukwane ssemateeka ennyonnyola citizen by'ayina okukola. Ono bimeka byakoze. Genda maaso ng'oyogera mbibawe. Genda maaso ng'oyogera tulabe tutandike okuba toki mu President Museveni kazije wano ssemateeka wange. Oyo ye tribesman. Yes. Bwe tutambuliraawo. Bwe tuba nga tutambulira mu ggwanga ng'abantu abamu bali favored. Yes. Ng'abalala. Ba DPC bava mu gundi emu. Bonna bava mu gundi emu. Bw'otunuulira abakulu mu magye bonna bali mu gundi emu. Bw'otunuulira abakulira ebitongole eby'amaanyi ennyo BURA, BUNULA, byani bonna emu. Ba commissioners ab'amaanyi mu bitongole eby'amaanyi ebinene ennyo bonna bava mu region emu. Omanya eri eggwanga litambulira mu kuba tribesmen. Era be bakulembera eggwanga. Sente ezisinga obungi ziri mu bantu bamu. Be bamu. Yes. Bw'otunula eggwanga nga litambulira ku busosoze mu mawanga. Omukulembeze n'ayimiranga nga fenga abaganda. That is a tribesman. Kubanga awulira nti he's not a Muganda. Kati bw'alaba mu abaganda nga mutinkiza nnyo kabaka wammwe mumuwaana nnyo kimuluma. Because he's not a citizen. Citizen yaba asanyuka nnyo ng'alaba abantu be bonna ebitundu byonna beeyagala. Abasoga bawaana kyabazinga waabwe. Abatoolo bawaana omukama waabwe. Abanyolo bawaana omukama waabwe. Abaganda bawaana kabaka waabwe. Bonna kuganga buli omu gundi etambula citizen aba musanyufu. Kati tribesman yayagala kulaba nga muwaana buwaanyi ye. Era muwaana gundi ya saidi ye. So kati awe tutambulira awo. Funye duties of a citizen
emirimu citizen article 7 emirimu semateeka ya Uganda tugende kimu ku kimu. It is the duty of every citizen of Uganda katujjawo okuwa omuntu facts whether President Museveni is a citizen or tribesman. Number 1, to respect the national anthem, flag, coat of arms and currency. Ebyo byonna talina kya respect kyawadde kitiibwa. Gwe tewawulira nga bagamba ate era nga bigenda kujja tubyogerera wano muli nzijukiza tujja kuba balamu. Baagala kukyusa national flag, baagala kukyusa national anthem, baagala kukyusa erinnya lya Uganda ne coat of arms. Bikyasoboka byonna bisoboka Katumba. Olimbuulira. Ne currency, he has not respected the currency. He doesn't. Bw'otunuulira currency ya Uganda yesinga okubeera depreciated all the time. Yesinga okubeera bw'otunuulira olwaleero omutwalo gwe Kenya. Ng'olina omutwalo gumu gwe Kenya. Gye mitwalo 36 egya Uganda. You can imagine. Nabeeranga n'omutwalo gumwe waka mbaweereza ne bagamba tuli bagagga. Nga nze erindi mwavu nnyo. Mutwalo gumu ogwe Kenya. Mitwalo 36 egya Uganda. Akakadde ke Kenya. Aya. Oyinza n'oggula ettaka. N'olimalawo wano mu Kampala ng'olina akakadde ke Kenya. So kakati bw'otunuulira ku value y'essente ya Uganda. Sente ya Uganda eri undervalued nnyo. He has not respected the currency. Nagende Tanzania. Yes. Kinagwako Tanzania. Kabula katansule ku street. Natambula forex bureau zonna. Tebakyusa sente za Uganda. Olimba naawe. I'm telling you the truth. I can give you gendo interviewing ngenda kuwa abantu bennatambula nabo bennali nabo. Go and interview them. Obabulire. Nga ne bogenda ne omutwalo gwe Uganda. Twatambula. We had 2 million eza Uganda tugenda okuyingira Tanzania. Omwagalo zikyusa mu. Twagalo zikyusa. Twasooka kutuuka nga kuba twayita wansi. Amafuta gatuweddeko. Ne tutambula. We twasooka okusanga twasangayo omusajja bayitayo Bukerewe. We twasooka okusanga munna Uganda ng'alina yedduuka. Oyo olw'okuba yawulira ntwogera olulimi lumu ye yatuyamba n'atuwa emitwalo gyali 36 ne tumuwamu eza Tanzania. Amina eza Uganda. Ne tusobola okugenda we tunywa amafuta. Ne tuvuga ne tutuuka e Mwanza. Ne tutuuka e Mwanza twatambula banka twatambula forex bureaus zonna nga tugamba tebakyusa sente za Uganda. Uganda? No. I think if you had Kenyan, that one would have exchange. Uganda, no. Uganda doesn't have value. Ugandan currency doesn't have a value. Ne tugenda mu forex bureau zaali nnya ne bazitugobya. Ne tugenda mu banka mwennyini ne baga you go to cooperative bank. Maybe for them they exchange Ugandan currency. Nga banka endala. Banka twagisanga bali bagiyita njera bidde n'erinnya. And we had to plead. Ne twegayirira omukyala manager. Bino byoyogerako it is reality. Omuntu agenzeeko e Tanzania asobola okutestify nga asobola okubuulira. Gani ask them. Ne tumugamba nnyabo tuyambe. Tusobola okufuna bwe tugenda okusula kubanga obudde buyise tetusobola kutuuka gye tugenda. Tulina okulinnya ku mazzi, tulina okukola ki, tusobola okufuna wano tusula n'ekyokulya. N'atugamba okay. Naye sigenda kusuusa mitwalo 6 ejja Tanzania. Kubanga nange sina gye ngenda kuza exchanginga nnyo. Sigenda kusuusa mitwalo 6 era gye yetuwa. Nga Ugandan it is a real story. If you want to know, go kola investigative. Situka wano. Gende Tanzania. Ate Tanzania wala. Yes, gende Tanzania ngo ogenze mu neza Uganda. Ogenda okole coverage eyo. Kyoba okola funa yeza Tanzania zigule wano. Ogende nazo ezinakuyamba eri kuba otusosula ku kkubo. Nga batuga if you had Kenyan currency that one is okay. You have Kenyan? Kofe no. Ugandan. Uganda try the other forex. Naye ndozo baka no bune birala mbibuke kuba to protect and preserve, to respect the rights and freedoms of others. Oba womboke obobusi. Osomye kyaki. Njogera ku President Museveni ize. Ebya ekiriwa. Awo ndoza tujja nasura wawo. Bana Uganda ekyo mukimanyi. To protect children and vulnerable Nonya amuko kya kiyinza okubagula.
ekizomera nga kimugira mulimu ekyokutta muganda ekyokubba ettaka nchano ateka kati atenga Uganda bamugamba to protect and preserve public property ate kati kiba kimukuba nakyo nendejo buli gundi eri wano katukoba kamugira President Museveni kamukuba mulimu ekyokuwamba eggwanga nandabe okweka to combat corruption and misuse of public property yego yakuguze to register for electoral and other lawful purposes yo kwewandisa mu byobululu byabikoze lawful purposes manera bidatikali kuliketiga lawful ngenzo bias abikola naye abikola mu mateeka negwe okyanti buli kantu kentunuulira nonya ekintu President Museveni ekimulaga nti is a citizen to defend Uganda and to render national service when necessary achecha ku defending Uganda akikoze musajja wattu atya ensi zonna ezaagala otulumba abagala abalabe bano ba Shababu bakoze batya sewo wange Kenya bagirumbye emirundi n'emirundi wano security agidefending eggwanga bakutereddeko nti to defend the Uganda against enemies with guns and bombs to defend Uganda and to render national service when necessary. So what is the service he has rendered to Ugandans? And how is he defending Uganda? Ng'obwavu butta abantu. How is he defending Uganda? Ng'abantu bali mu mbeera gye balimu olwaleero when people are being killed. Ibo yagenda ekimumwoleso eno gye buvuddeko so yatwala Saudi Arabia, I mean Dubai. Amata ge yatwalayo gaali ga Kenya oba ga China tegaali ga wano. Ani nannyini kampuni eyo? Era ava mu kitundu ki? Era muna Uganda si muna Uganda. Ng'ava mu kitundu ki? Ni muna Uganda. Ani akyasinze okulya enguzi wano? Bani abakyasinze okubba ettaka wano? Be bali mu mataago. Awo ya defending ki? Naye ekyokudifendinga yatulwaniridde eggwanga alirwaniridde ssebo tetukyalina ntalo koni yalagawa twamufubu yavaawa ekyokugenda gye yagenda it's not an issue yavaawa yava muno yava mambuke ng'ani yamuteekawo kati okudifendinga eggwanga tekitegeeza nti waliwo bye wali emundu mu mulumbe si kye bategeeza defending the country it means rendering service abantu babeere nga bafuna service ze beetaaga okufuna ze bateekeddwa okufuna babeere nga beeyagalira mu nsi yaabwe kyekitegeeza okudifendinga eggwanga si gwe okulina okudifendinga eggwanga gwenga president duties of a citizen nga President Museveni kyanoonya abantu bannansi be balina okudifendinga ensi yaabwe not you to cooperate with lawful agencies in the maintenance of law and order. Tugende ku kirala. To pay taxes. To combat corruption. To create and protect a clean and healthy environment. Or a contrast or bad difference between President Museveni, whether he's a citizen or a tribesman. No ngamba ngenda mu semateeka ne be duties of a citizen. Kati awo ne sikola description ya who a citizen is. Kati abantu abo ebiti bisatu. Kati mu Uganda we have more idiots than citizens. And we have more tribesmen than citizen. So that is a problem. Yes, we have citizens in Uganda, but they are few. A citizen ye muntu agoberera amateeka. Ye muntu akola ebintu mu ngeri ey'amateeka. Nga bwe tubisomye wano kuba nze nkyogera nnyo President Museveni doesn't respect the rights and freedoms of others. Ye muntu awa eddembe ly'abalala nga eddembe ly'obuntu ekitiibwa era ng'agoberera amateeka mu nkola yonna. Tetujja gamba nti citizen takambuwala naye akambuwalira mu tteeka. Bw'aba mukulembeze asobola n'okutta
naye nga tidde muki okay nendoza Muteeka. he has protected the children to a certain extent amateeka g'abaana bino okukwata abaana kola bikyebyo nabyo nasseba abaana immunization yagema awo gatumba nkulina abaana bagemeddwa njagala ogende tutunulire abaana bagemeddwa tutunulire ku statistics tutunulire ku infant mortality rate mu Africa okole comparison difference wakati wa Africa wa Uganda n'amawanga agatuliranye olabe lwaki ogendeyo okuswaza munno lwaki omulabisa anti awe tulina okutunuulira gwe bwogenda ku infant mortality rate n'otunuulira Kenya eyimiriddewa Tanzania eyimiriddewa Rwanda eyimiriddewa on which percentage compared to Uganda nonyengeri gye defendinga mu President Museveni ne banesigwa abo buli musimu abo kubanga otunuulira gwe bwogamba immunization you are immunizing for what bakiwanda bakikola batya otunuulira kubanga gwe tunuulira gundi health sector eyimiridde etya ng'amalwaliro temuliimu ddagala amalwaliro gwe tuyita nti aga gavumenti malwadde ge geetaaga okujjanjaba abasawo tebasasulwa genda mu malwaliro ga gavumenti mangi omukyalo okugendayo okuzaalirayo ayina okugenda nga mu nsawo mulimu akantu kakitu kidogo bamuleka walinga ali mu kwaziirana ne bagenda ne bakola kwolya ne gloves ayina kugenda nazo mu mawanga amalala those are the incentives ze bafuna bannansi kubanga basasula emisolo abaana bwagenda mu ddwaliro amanyi omwana wange bajja mumujjanjaba abaana aba dropping out mu masomero abaana abo bwalakoze menstruation cycle babagamba ezammwe tetuzirina ezo za pads abaana ne batuuka ne school drop out nebeera on a high rate kubanga abaana tebalina pads nenga no pad yameka seba akantu ako ka 10 nga tebalina muguni mu masomero gwe tunulira amalwaliro ga gavumenti gonna gwegenda yokola research ogere n'abakyala bagenda kugamba abakyala genda wali ekawempe obasanga wano wabweru awo nga bebasaawa waawo naye nga atuuse mu biseera by'ebizaala naye talina bwatuuka eri waggulu kubanga dokita ayagalayo kakitu kidogo basooke bamuzaalise and it is a real story bino si byabugira bugizi and so many people have experienced that. I lost a daughter awe ekawempe awo olw'okuba yatuukawo bagezaako okunoonya omusawo ajja amukoleko omusawo aliwo ayagala kusooka kuwulira lulimi lwa kasente bagenda okunfunira essimu ye okwogera naye ng'omwana akooye bagenda omulongoosa omukulu n'omuto ne bagenda twamuziika the other year 2020 sawa 11 yakumakya dokita kikulu abadde akooye naye nga yabaddewo dda naye nga dokita alinda kwogera lulimi lwa sente nze manyi bali mu mukolako bagenda okunkubira essimu nti bannange tebannaba kutukolako ngamba what omuntu gwe baleese nga ali mu critical condition nga ne waggulu tebannaba bagenda okumwambusa waggulu okuva wano wansi we yasanga banne beebase ng'aweddeyo takyasobola so omukulu n'omuto tebaataasa but because of money and then you are telling me he's defending the children how ata nsonyiwa mbadde noonya we defending abana abali mu nsonyiwe mbadde ndifenya noonya we defending iranda amalwaliro gonna gali mu binabina mbadde noonya ku defending ku musajja ndabeko wenso mu defending gundi sente zonna eziteekebwa mu health sector zonna balyandye sente zonna babbanzibe omusawo dokita abeera mu ddwaliro lya gavumenti nga wali alina clinic 8 ategeeza abali ebadde ntukyogereko buli awali National Referral Hospital bedaga area government ekyemmanga kyengulu zonna clinic zonna malwaliro mu COVID-19 na storage ya nothing zigundi ziri enajera chanja apartment nenga balina go basongako mu Ministry of Health abamu abaprovinga ebintu bya procurement na chi eddagayo na kina buli kimbe byakolebwa mu COVID yo mukyala azimbye gundi ezo enajja natuuka nawooko gwe tunuulira wetulumbiddwa covid yatwambudde ne tulaba obwereere bwa ministry ya health ne gavumenti yonna okutwaliza awamu netubeera ng'eggwanga eddamba tulina ICU meka awe ekyasinga okukakasiza dda nti President Museveni is not a citizen tulina ICU meka you can imagine ng'ebitanda tubala bibale mu malwaliro nti bwe tusobola okubanga tuteekayo abalwadde ne batandika okubatwala mu kisaawe ky'omupiira
gye tusambira omupiira gye tubikira emisinde nga n'ekisawe kiri mu mbeera mbi nga n'ekisawe nakyo kiri mu mbeera mbi kirwadde gye babatwala abakafu bakijja ku gunte kyongera kubalwaza bulwaza olwaliro kituukeko kyonna kivaako empumbu bwe kiti kifuumuuka bwe kiti empumbu naye nga baakakizimba jjo juuzi tetulina we tuteeka balwadde ne tusaba tubatwale tubaganzike mu kisaawe mutusambira omupiira. And then you are telling me he's defending the children health-wise. How? Nga bamama baabwe tebalinawo bazaalira ne gloves teziri mugoni mu malwaliro n'eddagala teririiyo mu malwaliro. Kyonnoonya akawaayiro konna tewali kawaayiro ke baawandika duties of a citizen. So citizen afaayo characteristic ya citizen aba afaayo eri obulamu bw'abantu. Kivola abantu wabeerawo kyonna ekibaddewo avaayo ne gye bayita police. Tayogera bwogezi wabula ebeera police egenda okudefendinga obulamu bw'abantu bano. Citizen afaayo ku well-being of the people. Yensonga lwaki olaba nti ku Labour Day Uhuru Kenyatta bwe yabadde ayogera n'agamba civil servants mbongeza by 12% kubanga afaayo eri well-being kuba kimanyi kuba Kenya is very expensive. Nairobi is very expensive. Kenya as a war country eri expensive. Kati kiba kitegeeza bw'oba ofuna katono ogenda kalubirizibwa obulamu. Kati kola nnyo kufuna kinene osobole okubanga you can afford your well-being, the cost of living. Kyevulaba ye is a citizen kubanga ayagala abantu babeere bulungi baleme kubonaabona. Wawano bwe yayogedde yabagambye mulye muwogo. Kati of him and Uhuru Kenyatta, who is a tribesman, who is a citizen, and who is an idiot, and who is a citizen? Naye n'ekizo kyengenda okuza ekibuzo kino kikakali nnyo kyangu nnyo. Tulina abaka ba parliament. Are they citizens oba idiots? Bagwawa bo. They are senior idiots. Ali ku kamera naye bano be bakiikirira the semi and full idiots. For them, they are senior idiots. Watulina parliament babagambye bejjeko atisa kakadde mu fandi gye baagira eya Olanya. Bonna basooka ne boogera ne bagamba yes kikolebwe bali mu kuteesa kikolebwe bwe kijja okuba baatuuse batandise ozitebako ne bagamba ani muti naye nga tuyina ebintu parliament netula nesensalinga zaake ng'ebbeeyi ebintu eri waggulu omulimu gwe baakola ogw'amaanyi kujja mu zaake bwesigi. Ekizimbe ekyo kyolaba kyetuyita parliament oba mwe batuula ekituddemu ne senior idiots bagenda kimaggwe eyo conference hall Katumba asabye abasaba senior idiots be bagenda okwekimira baludde nawo naye bankima emirundi 10 era nkibagamba. ne bakwita bakuta ku floor of parliament. If you are not senior idiots, who are you? Gwembulirayo description yonna ey'ababaka ba parliament describing a citizen ogingeraageranyize n'ababaka baffe aba parliament. Wali we batuula, it is a conference hall for senior idiots where they meet, they take tea, they take chapati, they take mandazi and the rest. So n'okutula babawa allowance awo buli lunaku. So it is there just conference hall where they meet and discuss. As the their idiots say, they leave. Kati mwe nga babaleka mwe bannayuganda mwe ba idiots mwe ne bafulu idiots nga muli awo. Bo ekibafuula ba senior nti for them their idiocy is pays them. They are paid because of their idiocy. The semi and the full idiots. For them, they are not paid. They pay the senior idiots. The mama sasula, bagere basuma exposing idiots. So beba feeding, beba wa buli kimu kyonna kyonna. Mafuta ne babatera mu motoka, iPads ne babagulira. Kati bwakomawo
Kati olwokuba ba idiots bano ba semi ne ba full idiots babeera desperate. Bwakomawo kone kachapati n'akatundu ka kachapati kaliddeko eri mu conference hall gye muyita parliament. Bwakomawo n'akatundu ka chapati ne mukuba mu oye mubaka. Oye mubaka waffe kubanga ate kati yakusingako kubwa idioti kuba yali senior. Kati bwakomawo n'ekindazi kyalumyeko n'akuwa ye mubaka atuletedde case mu kuziika oyo asinga okukola n'agula ambulance kati oyo asinga okukola ambulance gy'abagulidde batwala mu ddwaliro awatali ddagala ambulance gy'abagulidde batwala mu ddwaliro omusawo gyagenda okusooka okwagala kitu kidogo alyoka akukola ekyakujjanjabe akujja waka waakiri oba n'akunyiganyiga n'ebibombobombo wonewonemu gyakututte gy'ogenda okufiira. Era so mbaka agula ambulance ye mubaka wuyo ye mubaka wuyo tubeetaaga mu policy a healthy policy yes for the entire country, not ambulances. The ambulances are meant to be bought by the government under a policy, a well stipulated policy. Nga mumanyi nti each sub county is supposed to get such and such a number of ambulances. Nti egombolo lirimu abantu abali wakati okuva ku bantu bwe bati okudda waggulu ebeera na ambulance 5 oba 3 oba 10 erimu abantu abali wansi wegundi eyo ne acreage obunene wali amagombolo amatonotono wali amanene nnyo ne mumanyanga it is a system ne mumanya nti government eguze ambulance eziwera ddala 500 oba eguze ambulance 100 because we can afford that, we have the money. Lwakuba babbi twatuuka so mu COVID-19 okubala ambulances district amagombolola amasaza nga gasinga bala DC bakawo bonanga basinga na ambulance sente ne baziteeka mu bala DC bakawo simanya COVID task force ate COVID task force etula wali RDC atula wano simanya waliwo simanya gundi bala DC be yalonza abapya ebikumi n'ebikumi balina okubeera nga bafunirwa offices. Yes. Muka tubagiro k'ebyenfuna. Ak'ebyenfuna ke tulimu. Buli RDC yetaaga officer inofuna amafuta inokola ki. Buterevu ne deputy we. Wow, what a country full of idiots. So, kati bw'otunuulira mugundi efaananako bwetyo n'olabanga ababaka ba parliament basobola kujjayo arguments ezifaananako bwezityo ne bagamba nti no. Abantu baffe tebaatutuma kugenda kubagulira ambulance. Abantu baffe tebatutumye kugenda kubagulira kino. Abantu baffe batutumye okujja okukola policy. Kubanga omulimu gw'omubaka wa parliament is to do oversight to preside over the laws and the policies of the country. Nendoza tujafuna olunaku tuogere ku parliament yetaaga yo obudde. Kakati olwaliro bwe tulabanga batuula butuuzi naye nolaba ebintu ebinyigiriza Tribesmen n'ayisaawo byonna ebinyigiriza ono omuntu owa wansi n'amufuula idiot nga mmwe be batumye mutudde butuuzi kitegeeza mmwe basoose okufuula ba idiot ate mmwe muli ba idiot nnyo okusinga bano aba wansi kuba ffe tubiraba baleese ekyemmwanyi mu parliament kati era nalaba nga basanyuka simanyi akakiiko kakoze alipoota ennungi naye akakiiko baateekamu ka clause nga kagamba nti government esobola okwetereza n'ekomyawo endagaano eno ate mugisazizaamu ate mutaddemu ka clause akabawagu nga yiyi kati if they are not senior idiots who are they abatasobola kulaba ekyo bonna nasanyuka yes mpaka akoze alipoota nnungi ninga naye these bantu bano bategeera oli mumuwa monopoly mukola mutya nti kati tugisazizaamu nate musamu ka clause akawa pepinet ne government sebato ne jono yatudde ku chambers n'abakulu be president yabagambye mulabe engeri gye tusokomyawo ekintu ekyana mugamba bano bataddemu akantu akalaga nti tusobola okwetereza ekintu info promoting wana abaana abafe abantu kwa pinet alina wadde track record yokugira nti agiza exporting emmwanyi mahanga agamanyi nga Brazil na biki kati ate oyo mukyalo omulaba si muyitale gwe boogerako naye muyitale oyo gwolowooza muyitale gwolowooza yayagala egundi eyo ate emmwanyi baazitwala dda
nga ngenda umulako kantumye General Salim Sale ne Muhoozi kaine Lugaba kubye mwanyi kakati abaka parliament bo tujja bafunira obudde n'olunaku olwabwe naye ye omukulu gwe nakubuza ku Muhoozi kaine Lugaba yagwawa ku bino byakole saawa eno amazaalibwa ge tegaggwa wuyo kati agenda simanyiwa alina okulonkinga emipiira byonna bwe bityo ye ku bye twakamulabako tumuyite tutya Katum. President Museveni is a tribesman. Banne Uganda fenna tuli ba idiots waliwo ba semi ne full idiots. Abaka ba parliament they are senior idiots. Ba ministers bane bonna nabakwane Museveni abamba tribesmen abalaba senior idiots. Olo Muhoozi onajja tumuyite tutya Professor Idiot. Go so kumaga. Ayali kucha Professor Idiot. Ososa kumaga what? Ana PhD. Where ayita order. Wa kamera anyumirwa nesebo. Emboko beziba zijja. Zote zisosola. Watu natandika anolola. Naye kwanja atujje tukuba mukulu mutochi ebintu byakola. Agenda anyumya bya mizanyo yadde busoga. Naye baza abantu nabeka video gatasana kusoma manya bulungi nnyo. Omusajja yali omusambi w'omupiira nakinkwava busoga bamuyitanga scooter. Ye yamise boda. Nane tutuye bitu Uganda wange notoseka. Tutuye bitu Muhoozi byakola bisesa musajja talina makulu Taseka nti botunulira Muhoozi aswaza. That is the person they are grooming to be a leader. Manabye ebintu ye muntu gwe bali mu kukakatika okubeera omukulembeze naye ate nga qualities zonna zonna tezijjayo kya bukulembeze. Why am I saying it is Muhoozi aswaza. Professor Idiot. Sagala mu kitwale nti muvumye n'abannyonnyodde dda omanyi kati mwate entaputa yammwe ey'ebintu ate nammwe nnafu nnyo era bagera bute mama bate ku TikTok bajja bute mama babusase naye babumuweereze mugundi ye bamugabe wuno yakuyise idiot kati bwaji yeetaaga okusoma amanyi ekigambo idiot kitegeeza ki kuba yajagamba anvumye ndi musiru. No, I'm not saying you a fool. Singa ngambye nti you a fool awanige nti oli musiru naye I'm not saying you a fool but I'm saying you a professor idiot basing on what you are doing. You don't care about Ugandans. You don't care the welfare of Ugandans. You don't care the well-being of Ugandans. People are being killed. You don't say anything. People are being abducted. You are doing it. You are saying nothing. But you are the commander of the land forces. Posting abachara. ISO, CMY, JAT, and other agencies, security agencies, they are under your command. You have never come out to actually to say anything regarding the abductions and kidnappings, the ongoing abductions, the ongoing killings. You have never come out to denounce such acts. So if you don't do that, there I regard you as an idiot. A professor. A professor idiot. Because for you have the capacity to stop something, but you can't do that. So those are not the qualities of a citizen. And remember, you're a tribesman. Basically, you look at his comments. He's both a tribesman. A tribesman and an idiot. That is why I'm saying he's a professor idiot. Bw'otunuulira gundi posts z'akola ku Twitter handle ye zonna oziraba nga zitambulira mu tribe ziri tribal. By the way, fa bachwezi kati fa abatava mu bachwezi oyo yagala entebe y'eggwanga. Oyayagala entebe y'eggwanga. Don't joke with the bachwezi. Fe twava bajjajja simanye Misiri ne tukola bwe tuti awana bo kojjanyi nebaza kojja wange okola bwati na kino tomuwulirangako ng'awaana kabaka wa Buganda. Wali omulaiko ng'awaana kabaka omukama wa Bunyolo oba Owattolo oba Kyabazinga wa Busoga.
obanga awaana abaganda nakuzina ine engeri gyabesibako nangeri gyaba nanga abaganda mwebale mukola bwe muti obanga alina kyonna ana kifaananyizo kya sayo of recent za kyali kya Ssekabaka Muteesa ndowooza oba ng'agamba ki bw'otunulira statement omanyi ebintu tubitunulira wano kungulu Obote yagenda okuwamba Ssekabaka Muteesa owokubiri okumuwaŋŋangusa ayina statements ze yasooka okukola waliwo munnamawulire yateranga okumuinterviewinga omuzungu oyo baali bamuyitaani akatambyako nkalina ntera nnyo okukagoberera n'amuinterviewinga ayina statement gye yakola n'amugamba Kabaka you are saying Kabaka I'm the Prime Minister but I have the authority over this country. So Kabaka is in Rubiri. Kabaka stay in Rubiri. May I stay in authority. Statement bwechi batalaba. Yali ategeeza nti oli talina machi. Talina makulu, talina kyali. You are telling me Kabaka, I have the authority. Not him. Njaga tufuna obudde masa olw'obudde obutuweddeko kuba ku bintu nze omukulu Muhoozi Kalero gabyakola. Temuli byonna mbiraba neeseka omuntu atasobola kusoma mannya g'abantu ga speech bagimuwadde naye n'akoleramu namwe ensobi kati olumu administration y'eggwanga. Anti nakugamba bw'aba agenda mu gathering yonna ng'ayina public gathering gy'agendamu nga wakola speech agenda ne yeefulukuta mu bintu bya maama we kati bw'aba asikayo speech za maama we ze yakola edda yeza ajja n'asoma teziba zize kubanga byasoma bigwa mu kategori ya maama we Ministry of Education and Sports kati nze ŋŋambe ntya eyo speech njisuubira kuva mu maama we naye ate njiwulira mu ye kitegeeza bw'agenda okujjayo ajjukira bujjukizi mpozi ŋŋenda kwogerako eri abantu nina okubanga nina byensoma nemekola nsobi ng'agenda asikayo busisi speech asikayo ya maama we. Tetujja kusukkawo wano olw'obudde naye oba abagraduates watu bakwateko olwanca kuba nabo tulina package yaabwe abali ababateekeddeko kapeti interview zigenda kati kutambula naye katuma nebuze ekintu kino abantu emitwalo Makerere University etikkira abaana mutwalo kumpi ki buli mwaka UCU KIU Kyambogo simanyize bezitikkira naye lwafu ndoze emitwalo nga 7 gisimanyi oba 10 giwera buli mwaka gitutikkira buli mwaka omwaka guno twatikkidde abaana bali mu gumu 2 Makerere yokka ogenda wulya kati zi KIU Kyambogo buli mwaka buli institution etikkira buli mwaka olaba n'abatopu batikkira abaana bagenda mu gundi naye abafuluma emitwalo n'amitwalo abaana abo balyaki balagawa emirimu bagijjawa ndozoba tubakwateko nkya kati nga bakutuma ba idiot ng'oleka abo okyakyebuuza nti bali aba balagawa weebali but they are idiots bakutuma ba idiots ng'oleka abo nembalaba ku social media bannange bekubisa ebifaananyi ne bagenda basaymu they are celebrating and those are idiot graduates ingamba bambi Gabriel Bule yabagambye mwebale nnyo okubeera nga mumaliriza omuzannyo kati Bule kutumiddeko kyo Gabriel Bule so thank you so much for graduating in games and sports. Now welcome to the real life Gabriel Bule kwakati abazomana yakuze kifaananyi ataddemu eriomana yange mu budget ya graduation yadde yawo kadde mubiri Nengamba amazamono idiot 2 million sabuni wa mutwalo amafuta ga bei toina mulimu ogera malirizo tawanya abantu nti oyinayo omulimu eyo ekyatujja kubeera tubawo episode yammwe mwekubisa ebifaananyi celebration mukole buli kimu mujaganye mukole mutya anange atakumira mpeera abatukumire tukwatagana olw'enkya Uganda y'enkya.